eno patete kwata muno patete nakayimba badnaye kayimba nempulira nga nzikakkanye bweti nisemye yawandise party time lwakalirizingi tewanayita na week era abafani bange abalungi genda ku YouTube channel yange olabe video oluyimba mu like nga aba challenges ba fellow tiktokers tunyumire party time chimala we've got enough of COVID bro we want a party tufunye chimala COVID atubonyabonyeza tulumiza nnyo kate bwe tudda mu bintu eby'ennaku tubale tukitegeera twagala kupatinga twagala kunyumirwa twagala kuba muziki we want a party bukyanga bakulawo of course tebina bakuterera bulungi first of all ba promoters bayaye bakutimba nga tomanyi najja ne mawulire n'ayogera musakulabye oluusi nakutimba n'otukayo n'atakumalayo ssente njala nnyingi ba promoters naye nze nganze ku side yange nebaza ba clients bange abampa emikolo kuba mpulira ndi contented nfunayo omukolo gwange nenguba gumu mu wiiki gumumala era nnyumirwa n'ensanyuka nenfuna ekyokulya ekisooka omuyimbi obutatuuka ebiseera ebisinga bapromota balimba akutimba olw'okuba bamanyi amawulire gatusuula n'alowooza bw'anaagenda amawulire kijja mumukolera erinnya n'akutimba nga tomanyi oluusi akubira esimu n'agamba Becky kwagala ku show bweti ne bweti nti kale tujja kwogera n'atimba temwogedde kumaliriza takuwadde deposit obufere bungi era omuyimbi waba tatuuse of course waliwo alemererwa olw'ebiteebereka oli ayinza okukwata emikolo gy'esatu n'ogenda otuuka nga bugenze naye ng'otuuse ffenna anyway tunoonya ssente naye ng'ate n'obuyaye bungi mu industry abayimbi abamu ennaku zino gundi zaabwe ziri basaba ssente naawe oli omu kwabo of course siri hayi nedda by the way nteesaganya n'omuntu waliwo omuntu ajja nga alina ssente ogenda mugamba ssente aleme nakuwoza kugambye tewali buzibu waliwo omulala ajja nga talina ng'olinamu understandinga n'abalinnye ebbeeyi they have invested a lot in their music maybe they are worth naye ate tubadde tukava mu covid abantu abasinga tebabadde bategeera bannaabwe of course bali badde abategeera naye buli muntu aba n'ensonga lwaki akola ekintu sijja kuyimirirawo okumenya bannange kye basalawo kuba buli omu alina engeri gy'atambuzaamu ebintu bye naye nze nganze omuntu nga buze wenkutwala bw'oba onjagala Becky nkwagala nnyo naye sina ssente ninawe nti mwema mpitawo nkola era bw'ojja ng'olina ng'ogaye Becky nze kankuwa ku ssente yogera z'oyagala era nga nkola mikolo egy'okukyala ekyo ogenda mu bakadde tugambe nti nenikana akayimba ka party time katuukidde mu budde ebikolo tujja kwesootinga it's fine omanye emikolo bagukola once si kyekintu kyopapira bandabe kankole bandabe ate gundi yakola ate omuntu olina omuwa time n'ebiseera ebisinga tukaka abasajja baffe emikolo omukaka n'akola ekintu ekitaliiyo bebo be badisappointinga n'atajja si lwakuba nti aba yayagadde naye oluusi omukase kati nze nkiwa time n'omuntu wange ne muwa time ye yetwale mwana awulira nti kati wano wentuuse nensobola kuba nange saagala kola kinswaza mu papye ajje nga bw'ali nedda ndi worth ebintu ente kati ente motoka namba nga ebagijja embalala bwe kimutuufu obutuufu okitegeera so kati omwami yeseetinge sijja mu papya tulya tunywa
ate abazadde baffe abo sigamba nti oba tufumbirwe maaso nedda kinyuma nnyo ng'oli muto naye saagala mussa ku pressure akole nga bw'asobodde era bwe ginajja emikolo ajja giraba nti omukulu tujja mubooza bayira oba okusonda tekitegeeza nti omuntu mwavu buli omu yeetaaga munne n'omugagga yeetaaga n'amuziika ate ekirala osobola okuba ng'oli yeeyama kati nga nze Maria's Bridal yaŋŋamba Becky ku mukolo gwo kiri nti mukolo gwo n'engoye nja kutumya special kuva bweru kati laavu era bwe tugamba naye nti kati katusonde kitegeeza be tugamba okusonda already baatusuubiza dda omuntu aba ayagala nti bwe omukolo gwe gutuukanga kino gutuuka tetwemalirira oyinza okwagala okwemalirira n'ofuna ebintu ebitaliyo buli omu yeetaaga munne era nze abantu bange abanaabanjagala ku mukolo gwaffe batuwasobuyinza okusubwa ssente nga weefuula owaakabi siri waakabi nze bajja kumpa nnyabula ennyama si kubeeraawo nyanga okyogedde the right man taba mu ndabika biba bikolwa na mutima ate era osomulaba nga right man ne bukya n'akyuka so bintu bya Katonda nze nkireka nekyedrivinga nga wekiri if I'm in love that's fine era bwe bituuka obuseera nga bitabuseemu kiri fine what is meant to be will always be tuyombeera era ne twesonyiwamu ku buli omu neesonyiwamu ku munne naye oba oli awo ensonga za mutima baŋŋamba nti bya mutima ensonga z'omukwano tebakola ki tebazitumira kati ekintu bw'owulira nga kizze okikola n'okireka nga bwe kiri tewali alina feeti ya kintu bwe kijja nga bwe kizze ng'oyagala after all ffenna tuyita mu mbeera zezimu tebakulimba buli omu alina moment watuuka nga ali mulaavu nnyo buli omu alina watuuka nga akaaba buli omu alina watuuka nga atandika lugendo so ekintu nga bwe kizze bwe kiri era omusajja wange musalira kuba mwagala bw'abeera nga ye mutuufu abeerewo ate era sijja kukaka nnyo mbeera bw'anaaba agambye nti nedda bye bye batta kubanga olemeddeko bwe bigaana nenze nkitunuliza Katonda wabaye mutuufu ng'abeerawo bazadde bange bazadde yebale kunkuza mama wange yebale taata wange yebale kunkuza mostly bafaani bange yebale kumpagira kuba eno industry si nnyangu otambula wano leero n'oseerera mbaako n'abantu bange abankubira essimu bizibu n'agamba Becky tokaaba nebaza nnyo abantu bange abo nebaza nnyo barayita bange nebaza nnyo mikwano gyange nebaza nnyo bonna buli muntu ambeereddewo bangi beebale nnyo beebalire ddala ojja baire bafaani bange ab'e German Easter holiday ngenda gimala mu German bafaani bange ab'e Sweden era nammwe ngenda kubeera nammwe n'ebitundu ebirala awo tujja kuba tutiisa ate bwe tuva e German tugenda USA, California. Uganda nayo tugiriko naye ate tulina okugendako n'ebweru kuba bye twasabirira buli omu asaba kutambulako kati otuuka mu ssalaza ate teweesiba kawempe ate maganjo kambeereeyo nedda Katonda aleese chansi kangendeko ebweru nkole nsanyuseeko abeeyo ndabe ensi endala male nkomewo wano weewaka era weewasinga era nja kuvaayo nkomewo wano nkuba emikolo naye nga Easter yonna ngenda kubeera Europe, Germany, Sweden, Denmark, Belgium eyo. Oluyimba lwange olupya baluyita Party Time, luyimba lulungi nsaba obuwagizi bw'abafaani nga bulijjo. Semalirira banyambe bampagire bagende ku YouTube channel yange Choosen Becky, ebintu byange byonna biri verified. Genda ononye Choosen Becky osaakinge mpozi n'abagole baffe abali eyo. Obanga Maria's Bridal si yakwambaza tulina kyotugamba. Nze complaint abantu gye baninako emunyuma nnyo okuva we natandika newankubanga nga oyinza ogamba Becky talina njala talina ki but the looks omuntu agamba ya sente zange ze nawadde Becky zikoze but the secret is
Maria's Bride ayambaza emishanana Gomez buli muntu nga oli eyo wale nengwe tunulira ka Becky obutono bwe kaliko n'obumpi olaba nyumirwa Gomez gwani yange wa Maria's Bride akwambaze onyirire. Thank you. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.